Ng'omu ku kaweefube w'okuzimba ettendekero ly'ensamba eggere okujjuna abaana abatalina mwasirizi naye nga baagala okwettanira omuzannyo guno, omukubi w'ensamba ggere Moses Goola wakomekkereza okulamula kw'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwabaddeko n'olwana olw'okusonda ensimbi ez'okwekeba eddimu lino nga 9 omwezi ogw'Ekkumi. Kitunzi wa Goola Moses Maureen Mulangira agamba okuzimba ettendekero kwatandise dda era nga bakyetaaga obuyambi. Ng'omunnabyamizannyo omulungi oba omuntu akola ekintu ng'akyagala tayagala kulaba nti taleka mukululo. Tubadde tugezaako okusisinkana abaana mu masomero, okusisinkana abawagizi be, okugenda mu companies ezibadde zituwagira nga bwe mulala WBS okubeebaza n'okubagamba nti tuyina kye tuleeta. Goola akulwana n'Omumisiri Mohamed Ahmed Alai ng'era si bakulwanira ngule yonna. Ssente eziva mu lulwana luno zaakuyambako mu kuzimba ettendekero lino. Nga 9 October tuli ku Hilton Hotel. Moses Goola agenda kuba azanya. It is a fundraising fight. Lulwana lwa kuyamba Kickboxing Talent Academy eno okuvaayo ogenda maaso. Nga Goola tannaba kumegana mu Misiri wakusookawo ennwana ez'enjawulo okujja abantu ekifo ku maaso. Kuba n'alwana kuliko Badru Mr. Crash Lusambya, Zebra Ssenyange n'abalala.